lindako ekisooka obanga n'obuzibu kubanga internet eno tesengejja oyinza okuba oleesa omuntu nga ayina obulemu ku bwongo ng'oyo abaddeko ekisooka abuuzizza ekibuuzo because there are many disabilities that we must accept kakati judgment ya disability ku bwongo sooka olindeko okuleeta abantu. Okay. One is also excited. One by one, put them down, they come and ask you to put them back. Okay, Honorable. Don't make this a market. Put them down, we respond to a few, others come. Okay, we go, Honorable. Totegedde kye nkugambye. Bw'onookitegeera n'okikola then we will move on. Ati mbamuti nze. Put them down okujjako gentle. Gentle abaddewo already. It's not an excitement nti onoonya bungi bw'abantu kubeera waggulu. Nkugambye ekibuuzo omu abuuza nange ne mmuleka n'abuuza uninterrupted n'enzira ne muddamu. Kyekyawula akatale n'abatale. Okay. One, I think the gentleman yoli abaddeko Noop for Change ayina obulemu ku bwongo. Kakati olw'okubeera n'obulemu ku bwongo abuuzizza ebibuuzo byonna nga bikontana. Agambye nti ekifo ky'obwa pulezidenti buli omwana akyesimbako nendaba ku kipande kye nga kuliko Noop. Neŋŋamba ye tayinza kutunuulira nti the best judgment for that okugamba nti ekifo kyafuuka kya layisi kwe kubanga naye ayina candidate. Ye bw'aba amuteeka ku minzaani ye alaba atya. Kakati without even going into the intricacies, the minimum qualification is A level. N'ebiri by'oyagadde okubuuza saagala nabyongerako. But the constitution is clear on who qualifies to contest. Oba ye atuuse okuqualifying okwogera nange kuno. So kiringa agamba nti Museveni gwavuma nti ate wa wansi nti wa kitalo nnyo nti alina okumuvuganya alina kuba wa kitalo nnyo okumusingako. Nze ndowooza ekyo kye kiraga nti oyo tetwetaaga na kumuwa budde has a mental disability. Kubanga ne bw'obuuza nti awo ki gwawerekera ayina ki? Intellectual qualification, mental qualification, what? Integrity kikyalina. Eno owulira nga naye abuuza abalala olw'okwesimbawo. That's rubbish, bogus. Batuuleeyo ne banywa enjaga. Ne balowooza bajja kujja kuno banaanuuke. Fenna tetujja kuba driven up and forward oba sideways by what they think. Butuula oyo ne bunywa enjaga olumala okufuuwa enjaga. Ne bugaa tugende ku live ya Gulu. So kyekyo lwaki nkugambye nti I cannot give them a chance okumuga nti abeere kuno nange agende mu yeekwate mu katambi nti nabadde kuli naye. Bogus. Just because the media has given up some leverage of level. Bo bulowooza bujja kgenda bunaanuukira ku buli muntu we butikki obukuufiira bwabo. Noop for change, Noop for change. Rubbish. Does anyone in Noop have the capacity to ask for anyone's credentials, whether it's in terms of experience in politics, track record, okuyimirira ku kigambo kyoba participation bwe twali mu parliament? So olyokuva eri n'aga nti okuyimba. Bogus. There are many singers around. So oyo ayina obulemu ku bwongo. Thinking nti bawoninga we mbadde wana ne mpulira tegandi agenda kwesimbawo mumaze okulya amayirungi n'enjaga bwe munywerako ne buwalagi ne mwambala obukoofiira faakakofiira. Nonsense. Mugende mujooge bali aba NRM bye musanga ne mujooga all the time. Nabagamba nze eryejjoogo teriri nkolako then kanzire kwoli mukwaya. Mukwaya ayogedde ku Haji Muto yafa.
Haji Muto was in the campaigns this time. Nendo Zabambi Mukwaya asose nakwerabira nti Budonia eri mu Mengo. Kyekisooka. Naye ekyokubiri ndowooza amuseetinze okubuuza. Tamutegeezezza nti ate bino ebyange bye nayogera agambye nti nakyogera emirundi ng'esatu. Ebisanja bisatu ate nakasaavinga bisatu kyagala nakyogera gusooka. Yeera Mukwaya ow'enkyukakyuka lwaki yannonda? Lwaki okuba ow'enkyukakyuka yaliwo n'owaabo wanno? Just being stupid nti ajje wano yeefuule ayogere nga idiot to attract attention. Mbugendo oyogere ku Budonia omanyi kyalo kiri awo. Reckless talk. Mulimu abantu nga ffe nga Katonda yatukola nkiddamu. You cannot use blackmail and childish talk to think that you can lure us into a bogus trap. Kiri kye nakubuuziza nti bw'oyagala okwegatta nabo abo abalina obwongo obuliko obulemu. Mentally crippled. Mentally crippled. Shallow. Omuntu asobola okujja n'agamba nti atawagira pate etali eno ng'awagira pate y'omuntu omulala is stupid. Oyo abeera mentally inept. Shallow. Aba alina obulemu ku bwongo. High on drugs. Not fit to be a leader of an organization. Because everyone has the right to exercise their freedom. And it's within the Constitution. Freedoms to include but not limited to freedoms of association. So if someone is free to associate with you, why shouldn't the others be free to associate with others? Nsoma dini ya Busiramu. Kakati nsanga omukatuliki mugambe nti buli atasoma Busiramu musiru. That's bad. It is the equivalent of someone talking about democracy. Because democracy is the ability to even accept nti waliwo omuntu ajja okudifaalinga ku kikyo. Naye olinaga wano mu Buganda omuntu yenna awagira omulala aba musiru. You're stupid. You're worse. You're inept. You have mental disability coupled with verbal diarrhea. Because you're excited to speak on every matter. Not talking about ideas. Bana mu Buganda buli ataseere wagira kibiina n'awagira NRM kitegeeza. Who do you conscript into your city party? Who? By saying nti abalala abawagira ekira. Kakati gwe abakuwagira abava mu region endala nabo babavumenti basiru. Ono shaitani yenyini. Shitani yenyini. Kakati fabali awo nga tetutya va kubuno obusajja bogus. Atawagira omanyi awagira NRM. It's okay. Kakati eggulo bakondakitinze okulonda kwabwe. Mwene muga abantu mugende mwekala. They are nowhere. They are not protesting. Because they think the message is stupid. From a leader that is redundant. Suffering from what to do. Therefore, nchiddamu nga nkikaatiriza. None of us will be subjected to following idiots just because batuulaawo when they are suffering from what to do and spew rubbish and exfoliate verbal diarrhea. Hata liyawumu kiyama paka kiyamu bwenajja tetusobola. We are far much better. And that is why we are an organized group that is organizing our people for the liberation of our nation,
but having respect for others. We shall have no respect for someone who disrespects others on the basis of their choices. No. You come in red, we come in red. You come in white, we come in white. Omanyi nali nsomeyo mbazungu. Zungu omuna yagala okuputinga down Africans. Namuga, listen, man. Tie. No. There is nothing special. Nemuga, of course, there are some foolish Africans that worship you. Nemuga, for us, we only prostrate before God. And we worship God. We don't worship your color. So I'm not excitable by people's reasoning. Yo gandi simanya yagambye bwati. Bazze bambadde buno obukooti bw'omu kiyembe bwe batungira mu kiyembe obunaanuuka. Tubalabula era mmwe abatakolanga gw'olabulaani. Gw'olabulaani. Boycott this one. Boycott this TV. Boycott gundi. Simanya temufollowinga gundi. Vaako ogenda ani akuyise kuno. Toka. Toa ujinga. Eddie Mezaya. Bwe yajja okukyala. Mwamugato ddanga wano. Then an idiot comes here and says, lwaki tojje waffe ate gwe mwagato ddanga wano. Era sebo baagala Eddie Mezaya okola otya live n'otatuteekako data wammwe mugende mukole bu live wammwe obwekyana ekito bwe babeeraka omanyi mugende simanya mutemeeteme gundi mukole bugundi bwe muti era mukole bwe muti. Rubbish. Everyone sees a bunch of jokers, a set of desperate people. Lured into a gang, believing that they'll be led by a cult. If it is a battle of ideas, the time will come. Let us lay our ideas forward. Then let the nation judge. If the nation so chooses, ideas, so be it. If it chooses that this is it, we will remain strong and steadfast. For us who have revolutionary minds, through the RF, taxation, infrastructure development, Pan-Africanism, strengthening the will and zeal of Africans to move into the innovative space. Nine bono jawano nogam semene agende simanya atawagira kino musiru gwo mugezi nga bwotaddewo ki. Kakati fe we have our vehicle. This is our vehicle. You want to join us, you're free. If you don't, go to your platform and discuss. Muwe mulire eyo gye muwe mulira n'obukofiira bwammwe. Babero ko ne bataluganira mbukofiira ne bawemula gonde simanya gonde kino ebyo bikyakanga bani. Kakati nze jankubuulire, for us in the revolutionary front tuli bamalirivu, njagala abantu bonna bakimanyi. Ate ffe tetukozesebwa bya kisiru. Sebo sobola okuleeta abalala. Awo bomba zingidde wamu, wabaddewo kiri kye bayita ikweta simanya ani zingira wamu teeka mu kasasiro. Suula wali kavule. Mu dustbin. Gento. Gento. Yes, sir. Yes. Azinda otuka kuwa soko otubuzeeko watu kufe tukwanirize. Nze alina okubaaniriza bakama bange. Sajja okubalaba n'ebigambo ebirungi Honorable byatuwadde. Enlightenment. Wakati obuzibu bwe tulina ewaffe abantu ekigambo kye bayita 7 chakras, obusozi omusanvu Kampala kwe yazimbibwa, kuba nti meya wa Kampala erinnya lirina ennyukuta 7. Oyo science abantu abalina gundi eya wansi tebamutegeera. Waji? Kubanga erinnya lya meya addukanya Kampala lirina ennyukuta 7, Kampala bamuzimba ku busozi 7, abafudde essaawa eno erinnya lyeyo 7. Which are the 7 chakras ezibeera mu muntu.
So we are resonating on a chakra of a frequency of 396 Hz. Color ya red. Color ya yellow eri 528. Eri below chetwandiise gundi abalowoleza mu gundi ya wansi pelvis, below the pelvis. Kati abantu baffe bandi badde they highlight themselves to color ya purple ne lavender ne blue. Yensonga lwaki bendera ya Buganda ina blue because it's a high frequency 741 Hz. Kati abantu basinga emotional front abayina purple yendowooza yafe okubeera waggulu. People must elevate themselves to colors esatu ezo. One, eya waggulu and purple. Purple is 963 Hz. That's high frequency. Eyokubiri, it's mercury, which is lavender. Lavender is 852 Hz. Eyokusatu is blue, kyebayita royal blue. Yensonga lwaki Abaganda bakozesa royal blue ku bendera yaabwe. While royal blue is a high frequency. Kati abantu baffe they have fallen shallow. Red eri wansi esembera is the earth color. Represented by Saturn. Red eri bisatu kyenda mu mukaaga Hz. Linda kondi nga akantu kano. Demonyi nyonyole kala. Muteeke mu kinene munna science kubanga atatugaziiriza. Jento. Wandisewo. Tata genda maaso. Anti kati ekintu kafune kamera yange. Jento aleese science. Jento tugambye omuntu bw'aba mu kala ki? Eya red eri 396 Hz. Kitegeeza n'obwongo bunafu bwe butyo. Anti alowoleza wansi wa pelvis is the earth color is represented by Saturn as a planet. Genda maaso. So kati Jento kamera yino njirese. Ajento katunnyonnyole kuba bino bya science. Wamma ogenda okwetegereza. Anti katosobola kudda okayana n'abantu kubanga we are resonating but they are resonating on a lower frequency. Omuntu yenna nga resonating ku frequency ezisatu eza wansi. Linda kotuddire omuntu ali attracted to color red aba atya? Color red mu chakra, human chakra, red ya wansi gundi yayo eri 396 Hz. So at red yali represented by the earth. Bwe tugenda mu gundi astrophysics yali represented by Saturn as a planet. Then color ya yellow eri ya muliro, which is represented by Mars. Naye eddako ya green is represented by the sun, which is the air. Then ezo colors ezisooka wansi etaano ziresonatingira ku guno wansi wa pelvis okuka wansi frequency ya wansi. In other words, they are worshippers of matter. Matter is represented by lead. But then okwambuka waggulu frequencies zambuka waggulu kale esooka eba blue eddako lavender esembera ddala purple. Ensonga lwaki mu Vatican bakozesa purple eno mu Bungereza bakozesa purple. Purple is a togamba nze revolutionary front ogiwa purple kulabira wala. Yes, it's a frequency. Didn't Jento. Mbadde nsaba demo tunyonyole kala ziri otwende frequencies zazo nga bwazitwambikide paka Jento aziise baziike. Jento nkulekedde. Anedda sina muntu gwenzikakkanya, size kukakanya muntu naye we must understand physics. Yes, and that's how we resonate. Ensonga lwaki Kampala nkugambye. Kampala bamuzimba ku busozi 7. Meya wa Kampala erinnya lye lirina ennyukuta 7. Omuntu addukanya Uganda erinnya lye 7. Olowooza it's a coincidence. So kakati abantu baffe they are resonating in low frequencies ate tebakimanya abasinga obungi. Kubanga low frequencies they think under the pelvis balowooza wansi wa lubuto okukkirira. So kakati tosobola kuga omuntu yenna inanga ogenda kwogera naye era olaba nti balaganye nimugagga n'ennyumba n'emmotoka. That's how they resonate a frequency gye baliko. Bawasanye embaga kubanga chakra ya red ya wansi ba resonating la mukalo. Ogambye kala emyufu etegeeza Saturn. Nedda eri represented by the planet Saturn. Not the planet gye bayita Saturn. Mu astrophysics kakati bw'obanga oteesa n'abantu ebintu oba tobimanyi
Yensonga ki abazungu bagoberera nnyo emyezi gye tuzaalibwamu kubanga eyo energy field mu Africa twalinga tugitegeera naye we lost it oyo science twamuluzinga. Ate n'oyo omusajja Rastaman Buganda yakyogerako nti kala ya red eyo ne bw'olaba baagirejectinga wano during those 60s 70s. Yeah. Eriko ekisiraani bw'etayiwa musaayi gw'abantu tebalekaawo. Kijja kitya tunnyonnyole. Era abakyala bakozesa nnyo radio nga bakozesa lipstick kubanga they need to attract you ne bambala olugoye olwa red to attract yo gundi frequency okwo nti kubanga ya wansi it is a sexual color. Erowooleza wansi mu pelvis. Kati science aliwo abaana bano gwe bakozesa bw'ogenda mu Egyptian mythology Anup was John the Baptizer. Erinnya lye mu Egyptian mythology baali bamuyita Anup. Horus was the Christ consciousness. Christ consciousness ye consciousness egatta buli kimu. In other words ebeera mu brain cell yo. Kati zino colors zenjogeddeko the other seven chakras eziri mu muntu. So kati principles ez'okulowooza zitambulira mu chakras ezo. Yensonga lwaki ebibiina bikosa nnyo colors abantu tebakimanyi lwaki abantu bakosa colors ezo. Bendera zikosa nnyo colors kubanga colors zirina amaanyi. So kakati bwe muba nga mukoseza purple kitegeeza nti abantu abakosa purple you must be spiritual. Mulina okubanga you are clean. Mulina obutazanyisa bya bufuzi. Kubanga obufuzi is the difference between okuba n'amazzi ku kyalo, okuba n'eddwaliro, n'abaana okufiira mu malwaliro. Bwe muzanyisa ekintu ekitukuvu obuzibu obuliwo nti you are playing with death. So kakati ekitegeeza mu colors zonna ky'oyogedde purple yesinga okuba waggulu. Yes, it is the highest frequency, which is 963 Hz. Ate red eri meka? Red eri 396. Ngaba wansi. Yes, anti kakati it's a color of wound. Abantu sexual immorality, ebintu ebifaanana bwe bityo byonna biba it's a earth color. Kwegamba mu njogera yaffe H-Street, red kitegeeza stupid. Nedda tokkakanya. Just nkugamba it's a energy field. Era we tuba tutunulira mu kuzimba red kale eba ya danger. Kasita abantu baberawo red wonna wabaawo obuzibu. It is the science. So kakati olaba abantu bonna babeera power and high frequency abantu okubanga bali clean, bali pure, it has to be purple. Era genda mu power structures around the world bonna bakozesa purple, including Vatican. Because it's a high frequency. Ate black, yellow, red, bendera yaffe. It's that's different. Kino kyenjogerako these are the frequencies. Yensonga lwaki Buganda bakozesa royal blue. Because it's a high frequency. Ne purple. So yes, ne purple. So kakati wobango even okutandika okugira n'abantu bino ebintu otamiza red color. Nedda red simbi sigambe as it kakanya just nkubuulira reality. Nti waliwo abantu nga they are wound worshippers of matter which is kakati rabayo kitegeeza abantu abasoma ebintu bino nga gwe bwe batulaba nga twambadde red batuyita stupid. No, tekiba stupid per se. Naye being a representation, it's not. Yes, being a representation, definitely. Kati bo mu China, ba believing anti red, color yawe is not actually red. It in between red and something. Bagambe gobe emizimu. That's why they believe in it. Mu China, that's their belief. Naye according to Egyptian mythologies, 7 chakras etuyina. Kubanga Uganda ebintu byonna bitutambula ko tunu yeri nyansereko selector. Asereka nsereka erinnya maliva. Selector. Nsereko omuseresi. Kati gemo science neritegeeza ki? Anti nkunyonnyodde nti asereka. Amanya gano ge batuma toloza baga tutuma butuumi bwe batyo. Ennaku zino ensonga tutuma abaana ebintu bye tutamanyi ne tubawa energy field enfu ne babonaabona n'otuma omwana bwavu. Abajja kubonaabona. Ate Kyagulanyi. Kyagulanyi simanyi saagala kuyingira mu bintu ebyo bwe saagala kukakkanya abantu naye kati nsereka akugambye oyogere eririe anti nkulaga energy field ye anti kati tulage nerya Kyagulanyi anti saagala kudda mu bintu bya kwawula omukulu ono mwami nsereka resonating mu high spiritual order tebakkakkanya we reason. Okay, ate Kyagulanyi akatwale nti Kyagulanyi simanyi kubanga sizze kukakkanya bantu
Ala kati tulina kye bayita gundi tulina brains ziri bbiri yena na young side eri n'endala yensonga lwaki governments always ziba ne two wing gundi eyo gundi bagijja mu Egyptian mythology. So kakati woba odiringa n'abantu ngoyogera nabo sometimes oyina n'okubasaasira kubanga over the years since 1960 mu Africa frequencies of zaali waggulu nnyo abazungu ne bajjanga batukakkanya kati tutuusa okuba nti ne kala gye twagala okuwa obuyinza yemmyufu. Ate white color yegwawo. White color yegwa mbwa mukasa naye mugundi mu chakras teriimu. Mu chakras teriimu ziri colors eziri ebbiri waliwo gye bayita hue ne light and dark. So those are different colors. Ezo zigwa mu yin and yang abachina bazikozesa nnyo ezo dots ebbiri day and night. So kakati that is very different. Naye abantu bano tulina okusaasira abantu baffe balowoleza wansi kubanga ebintu by'obufuzi erina kuba ntebe ntukuvu. Awantu ewali obutukuvu walina okubaawo omwoyo, walina okubeerawo okulumirirwa, walina okubeerawo obutakkakkanya. Kati lwaki abaana abato bano abatanayiga kwogera batya nnyo kale ya red? Anti red nkugambye erina frequency ya wansi kubanga abato baba bakyali mu high frequency. So gaki omwana omulenzi bamuwa blue nga baby, omuwala bamuwa pink. Kubanga omuwala value ye eba waggulu ku y'omulenzi. Omukazi azaalibwa ne value, omulenzi alina kola agende ku value ya purple. Omuwala already tumuwa pink oba purple kubanga omuwala azaalibwa ne value mu magulu ge. So kakati ebintu bino bano abaana ebintu bye balimu abasinga obungi they don't even understand energy fields batambulira. Yensonga ki twandikoseza kigambo honorable ku bantu abali dishonorable. N'ebigambo engeri tubikozesa bubi. Omuntu abanga ali dishonorable, it's very important okutegeera nti olulimi lulina power. Omuntu singa abaasobezza mu parliament bandi bamuyita dishonorable. Kubanga bwe tukoma okuyita abantu abali dishonorable honorable ekintu ekifu tukifuula ekituufu. Kakati we tufuula ebintu ebituufu ne tubiteeka mu maaso gaffe ne tukkiriza mediocrity. Eggwanga terisobola kuproducinga bintu bisobola kutundibwa ku mutindo gwa nsi yonna. Mukulu Nsereko kyajja okutereeza naye nkyenerayikidde ku Mukulu Nsereko nja nadde njamubuuza nti olowooza system gy'oyagala okuleeta esobola okuoperatingira mu bantu bano abatufuga. Kakati awo ojjidde Ssebo Jento nsooka okwebaza olw'okulungamya ng'okozesa amagezi ag'ekika ekya waggulu agajja okuzibuwalira abatafumiitiriza kutegeera mazito okutta amagezi nga mazito n'ogasuula olinga akutte bonola drum ogiteeke ku sigiri. Essigiri esobola kufumba biri mu seppiki naye gwe okutte drum n'ogiteeka ku sigiri. Naye mu byonna njagala okimanye nti mu nsi temujja kubulamu batutegeera. Ekyokubiri okimanye nti ebbanga lye tunaamala nga buli omu alina kyatumanyiiko kye tuyita identity. Ti identity yaffe etya nti ffe tugamba nti ebbanga lye tunaamala nga tukuŋŋaanira mu kwagalana n'obumanyi n'okusaasirigana nga tusembeza abantu baffe wabula so okubavvoola n'okubakakkanya nze ndowooza kijja kutuyamba. So njagala okimanye nti revolution yaffe it will incorporate everyone who has a positive idea. Of course ne bali gye bali, but of course we will overwhelm them because ebyabwe they can't last long. Ebbanga ly'omala ng'ojja kutambulira ku bulimba kyekiri kye nagambye nti ojja kutuuka oyita abantu ng'obaga tugende twekalakaase abantu bakubuuze bwe muba mugabana ssente oyita ani? Kuba zo ssente bwe zijja tebayita wa chapati, tebayita maama asiika muwogo, tebayita atunda mukyere. Wano bamugamba onyigirizibwa. Naye bwe bagantya akati ssente z'ebibiina byonna zazze nga batuula ng'akakundi nga bo bazigabana. Naye bwe babaayo owamba omu gwe bakutte nga bagagga omuntu wa bulijjo va ku mudaala ago genda weekalakaase bakutte edimezaya. Okitegedde kyeggamba? Yes, sir. Nti eno mu kulya okulya kuba kwabamu. Naye eno mu kukuba omutwe mu ttaka nga baga nedda bakutte edimezaya gwejja ku kapitowo
weekubisizeeko t-shirt omale ogende mu State Square weeyokye ye tajja. Kyekiri kye nabuuziza ne baganda ye kituufu yakutte yakoze ensobi ne gwe yakutte yakoleddwako okutyoboolebwa naye yabayise n'abagamba ali wano mujje. Lwaki abantu batuuse nga bo bennyini bagamba nti omusiisi wa capati gw'oba ogenda gwe bakuba omutwe bagubetente yaali abeera eri nga bwe bamutera akashera n'enkoko ku mmeeza bw'awuuta akashera bwe bafuuwa sigereeti bwe banuusa amafuta gwe bw'oli eno bwe babetente omutwe. So njagala abantu bajja kugenda bategeera mpola. I can tell you omuntu kyayagala nsimbe emmwanyi yange erina akatale nsimbye ovakkedo wange nnyina amutwala. That is it. Let me tell you omuntu akeera ku makya nga musuubuzi nga tomunyigiriza na musolo kiyitiridde ne yeekolera amagoba age n'addayo. Does he even care who is governing? Kubanga ye ayagala asange nti nsobola okuyisaawo n'engobako ebintu byendeese nempaako n'ali eyiganga naye n'akolawo oluseero nempaako n'oweyiganga n'asuubuzaako ow'essoloti naye n'atambuza oba ow'ebujjiri. Bizinensi ensi bantu kuba bulungi, bantu kubanga balya, bantu kubanga banywa, bantu kubanga bafuna obujjanjabi obulungi. That is it. N'okusoma obulungi. It is a transition tugibeerako kaseera, meaning everyone wants comfort on planet Earth. Ebbanga lyetumala nga tugiriko kyova nze ntunulira abantu bwe bati nenga oyo ayogera bwogezi jento kankubuulire bannabyabufuzi bonna mbalabye mpangadde nabo bantu batono nnyo abayina omugongo. Era kyova olaba nze wano nakiddamu ne ŋŋamba abantu nti bantu batono nnyo ajja wano naga nti bwe ziba ssente nazifunye oba bwe kiba kino nkirina ate oyo omanyanga nti muntu mukkufu. Naye ojjukira nti baavuma Katolubwama lwakugamba nti ssente z'emmotoka yazifunye. Mukijjukira ekintu ekyo jento? Yes. Naye Katolubwama yali tannaboobeza Nambooge nga yakayingira mu Parliament. Omukulu abakulira yennyini ne bamuleeta mu by election ne bamuweeza emmotoka yazizaayo. Olaba effutwa eri ku bantu abo. Naye olw'okuba Katolubwama yajja omugenzi Mungu amusaasire nagamba nange mwali mwagala nze nzije wano ntambuze bigere badda Katolubwama wali oyina kuba munaku, Katolubwama tewandivuze yadde emmotoka. Katolubwama naga nti kati tutandike kwevuma. Naye bo bennyini n'abajjira mu by election olwatuuka wiikisi bbiri olwayitanga naye bamuwa emmotoka. Era eno abantu bajja mu campaign nze nnyina ne gwe nzijukira mu by election nga sijja kutwala musaala. Omusaala gwange gwonna nja guwa abalonzi. Yagubawa? Nedda. Kakati Kaabe nga yalondeddwa emyezi ebiri emabega. Abo bennyini be babadde bagaa tugenda tulwanise ekyeyonoonera ekiri mu Parliament. Ekyeyonoonera ekiri mu Parliament nga kwe kuli ojjukira mu campaign wano ndowooza zibadde Kawempe. Kale ababaka bagenda eyo ne babawa n'emmotoka. Ono bwe yazze bwe baagimuwadde yagizizaayo. Nedda. Kakati bw'oba olabanga ekintu ojja kitwala kibeerereko okiwangaalireko. Bw'oba tojja kikola era beera mwenkanya eri abantu obaga kino sijja kikola. Nze yenjawulo yange n'abantu ntuma ekintu n'egaato tawaana. Ekyo sijja kikola. Ate era mba sijja kikola. Naye bwe nkugamba nti muganda wange Edi nti nja kubeererawo. Omanya batuwalula ffenna. Nja kubeera naawe paka bwe tuwunzika. Nze siva muntu. Bwe mba nkugaye nti ndi mukwano gwo situations tezinkyusa. Kyekiri kye njogedde ne nga nti Alani agenda kubaawo atya. Si mu bubi Alani mukwano gwange Alani mwagala.
naye nalabye obange yakutte mu muliro n'ateekamu omukono, naye agenda okuteeka mu muliro okukwatayo omukono, agenda kuggyayo cokolo. Omuliro gukwokya omukono naye atoggyemu ne cokolo gyoggyemu teriimu mugaso, kubanga wallahi mu nsi muno buli bweweerabira omuntu eyakujja ku muguwa. Ate mwegendereza abaana bonna bali mu kibinja ekyo, bonna beerabize, empisa zaabwe zifaanana. Beerabize, banyoomi, bamanyiira, bawemula, bavoola, naye bayinza kuvoola abantu balala kubanga ffe we are beyond that. Bw'ojjanga bw'ojja bwenkuzaayo, bw'ojjanga onjagala nkwagala nnyo 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 nnyo, bw'ojja n'akamanyiiro nga nkuzaayo nga bw'ozze, bw'ojja na laavu nga nkuteeka ku kifuba nga nkuwumuza nga nti you deserve my love. Naye nze bannanga omuntu eyeefuula. Ate mwegendereza ebigambo by'abantu abeefuula, wallahi tebaba na nsonyi. Gw'omanyi omuntu akeera enkya n'agamba nti bassebo ne bannyabo ono muwadde omwezi ng'agumalako atya, adda ne yeefuula atalina ddala nsonyi, ate nga bw'agamba abalala tebalina nsonyi. N'agamba bino si bya misinde, tyajja kuviirako mu mwezi, kale ojja kufa. Kakati be wattisa omuntu afudde ng'afiira ku kigambo kyo ng'omugamba omwezi. Omukoze bubi. Nze sikyateekebwa mu bbinika y'abalimbibwa, siri musiru. Omuntu omusiru ye muntu gw'oyinza okulimba emirundi 3 nga ky'omulimba kye kimu, ng'okyusa bukyusa bigambo. Siyinza kudda mu kalulu bano nga be bakategeka, bennyini be bagenda okukategeka. Naye ate n'olaba omusiru nga ddala ayina, era nga ono omusajja bw'agaye ng'okuggyako omuntu omubuyabuya tategeera mu wulenge, ng'asobola okuvaayo n'agamba nti kati kano ke tugendamu kaakwekalakaasa, n'ogaba bannange nti kati ngenze kusamba mupiira gwakwekalakaasa, ate yagambye siri gusamba ng'oyo leefu yagufuuwa. N'oga Katonda bw'akuyambanga mu nsi muno n'akuwa okufumiitiriza, okutegeera, okwawula n'okuba n'amagezi, aba akuwadde eky'obugagga kinene, tomusabanga kirala. Era Mungu laana yokka gy'ayinza okukuba kwe kuteeka obusiru mu mutwe, okutekuwa omutwe nga mukalu, meaning oli kyayagala kyasuula mu kyo nga kimira bumizi. Gw'omanyi nti ogamba omuntu n'omala n'omugirayo olutambi ng'oli aganze siridda mukalu, nga byabakama akategese, n'akomawo enkya n'agamba omuntu y'omu njagala owulirize bw'aba mwanawo nga yagenze ku ssomero, n'agamba omuntu y'emu nti baabakama ne bw'aba akategese nkomawo mu kalulu, naye kano n'akatuuma linnya ddala, n'agamba kati kano ke tugendamu nti bakayita simanya ate nga yagamba nga nti ffe tetwagala bigambo bya luzungu, oluzungu olwo lutukaluubiriza, n'alukwata n'ateeka mu mutwe gw'omuntu. Golowooza gwe baba bakitaddemu oliki? Protest vote. Kakati kitegeeza oli musiru. Ono agambye ebbanga ffe tetujja kukabaamu tie, era ono tumuwadde omwezi gumu ng'agenze. Gw'omanyi nti waliwo omuntu eyagamba n'okugamba nti tuwadde gavumenti ene ssaawa 48 ng'eyungudde Besigye. Abyogera. Besigye ali bweru. Ali mukula musajja wattu. Ali bweru. Ali mukulazi. Akozeewo ki? Red color. No, it's called politics of posturing. Nti kambalage mukutte nti kati tukuŋŋaane twefuula abasaba, mulimba. Naye kaakati ate ku Besigye ye ate gwe nali mmanyi bwe bandibadde nga bakutte ono Sseruganda, ye Besigye yanditaddewo lo emugjayo ate n'abeera consistent. Kati okitegedde?
kati alhamdulillah olw'okubanja Eddie Mutwe Luwedde kati babanja ddi ono omuvubuka eyalinga kapikipiki yaani bambye n'omusajja yavanga mwankole musobola omunteerako omuvubuka oyo aluwa atayinaayo yadde t-shirt gye baamukubira yadde ya kituli bamuyita Bobby Yang ye bamubanja ddi agenda kumpi mwaka Bobby Yang bambi essaawa 48 bwe mutata Besigye nabali abalala nga bwe munazaako ki this is what this man gwe mubadde musiiba muvuma kyababuuza not that even we can say kiri kye yakoze kikyamu but ayagala kulaga nti what can you do kibalaga nti ekiseera kye tugendamu will be tougher because omuntu akubuuza okutta omwana wange n'omuvuma okutte mukyala wange n'omuvuma okutte nze n'onvuma you think I can't react nze siina musaayi. That's what he's trying to ask you. It can't be one way. Fenna nga nange mwendi tusobola okudisagreeinga ne Muhoozi ng'omuntu because we can't agree. N'abakola naye naye lwaki mukwata ne ŋŋamba ono omutamiivu waddanga omulalu omusiru why does that make me any better? Nsobola okuga nti sikanya na chief of defense forces kugenda nga atwitinga buli kaseera. Fine. Do I have to insult his children? Why do I have to do so? Nyinza obutakanya na President Museveni here and there, and we have disagreed on many things and even agreed on many things. Naye ntegerawo mbangaye nti nze mutabani wa Laaji Abdul Nsereko omusajja omuganda neddira kobe nyimiridde nga nzivoola nga nvuma Mwami Museveni ne mukyala we n'abaana be no nti olw'okuba nnoonya buyinza kyekimunvumya kyekivumya abaana be kyekivumya bazzukulu be nze kyennoonya ddagala mu ddwaliro nze nnyina kuvaayo n'ensoma statistics nti bassebo ne bannyabo sente zibadde zigenda mu ddwaliro e Buwama ziizino tezaatuuse ekyo kimmala y'oli n'agamba nti ono omukulembeze tagwanidde kubaako n'ekiŋŋanza muyite kino simanyi ono eyagoma era bajja baziika ku nnyanja weewereraani. So kyekiri kye nkugamba nti we can have our approaches are completely different. Kikirwa kisobola kwegatta. Ffe tetuvuma tetuvoola tetuwemula tetukakkanya. Bannaffe bawemula bavoola bakakkanya. We are like water and oil. We will never meet. Water and oil. They can never mix. Era bw'obigatta ekimu kibeera wansi ekirala waggulu. Ndowooza okitegeeza. Frequencies ne low frequencies kiwadde kyengezaako okugamba nti ono scientist kyazze okugamba nti the energy is not the same. It's not the same. Omu abuildingira energy on destruction. For us we build energy on building blocks and not burning bridges. Kyova olaba sijjangako wano negga nti negaana nti President Yoweri Kaguta Museveni mukwano no mukwano gwange nti naye tesoma ddiini y'emu. Nti President Yoweri Kaguta Museveni Protestant nti nze ndi musiraamu. Nti ku byenjigiriza nti yakkiriza kino nze nzikiriza kino nga tutiikinga. Nti kubya omusolo nze ngamba omusolo gube wansi yagamba gube waggulu. Kakati gwe ayagala omusolo gube wansi ng'olonda nze ayagala gusigale nga bwe guli gwe ronda oli omulala. Then ne wabaawo ne cluster ey'abatalina point abaagala abawemula nammwe nga mulonda omulala. Meaning we've provided options. Nze ngamba low taxes. Maybe Museveni aga moderately high taxes. Then waliwo awemula n'avuma obuvumi. Kakati cluster Scientist yatugambye ronda pinki
Londa red oba yellow. Kakati Christ yagala abawemula nga mugenda mu kuwemula campaign nga mwewemula. Nze kino kyennyina gwe bw'oba omusuubuzi ng'embeera ekutabuseeko ya musolo nze nnyina solution. Ono yayina kino nze siina gwe nja kuvuma nti naye waliwo ono ye nga ya graduatinga mu kuwemula buli omu. Awemula ono agamba nti tukendeeze omusolo n'awemula n'agamba tugwongeze. Kakati awo omufirika we yeetaagira nti all options are on table. Wano tewaliwo competing interests. Kyekiri kye mbadde gga nti ali wakati munansonyiwa so amwegattako. Kubanga ye kyanoonya visibility kulabika. Akifuna atya kuwemula. Kubanga awemula mu katale bamukuŋŋaanirako abantu bangi. But tekitegeeza nti bwe baga tulonde sentala wa katale bawaawemula. Okitegedde? Onalebo oyogedde akakatale. Omulalu abantu bamukuŋŋaanirako bangi. Nnyo. Nga yeeyambudde bakuba n'endulu omulalu ddamu okakole. Naye bwe baga katubadde tuteesa kulonda anaakulira akatale buli omu aŋŋaani awo omulalu. Kakati kyekino kyembaga nti abantu balabaliza olusinga zaawukana kuze bakenze nabo nga bayigga akalulu. Onalebo tuwumbe. Mbawumbye nga mbasiibula. Ngamba gamba ekintu kimu nti fa identity yaffe teri compromisable. Ate bo tetujja kwegatta nabo. Badde mbokola ebyabwe naffe tukole ebyaffe. Era bw'atyo mu Kurani yabaga nti lakum diinukum waliya ddiini. Musigaze enzikiriza yammwe naffe tusigaze eyaffe. Kati bali abawemula basigaze okuwemula kwabwe, ffe tusigaze ebirowoozo ebirungi ebizimba eggwanga. Ffe tujja kuvuganya President Yoweri Kaguta Museveni na birowoozo. Kyekiri kye nagambye ng'aleeta biometric feeders mu kalulu. How prepared are we? Ate ng'ogenda owulira engajja abazo ziri mu ggamba nti kaakati ffe tugenda gaba fulaaga mu kalulu akafaanana katya oddooka abiraani. Onalebo tusiibule. Era omusajja Mpuuga agezaako kugamba nti electoral reforms nkulu ate omugamba nti tozikola. Kakati omusajja gamba tunoonye ennongoosereza mu mateeka g'ebyokulonda tozaagala. Gw'oba muntu ki ate ogamba baakubba. Mpuuga aleese ekiteeso nti chairman w'electoral commission tutuule nga ffennaffe tumulonda ate gw'ogamba takyuka. Ate omala obudde sooka mpulirize. Mpuuga agambye bannange nsaba ndeeta amateeka ag'okukyusa akakiiko k'ebyokulonda kabeere nga President Museveni yekka si yakalonda. Abali mu kiri ekibiina gye yava bali mugamba nti temumwegattako okukyusa ekyo. Ate nga bagamba nti ekizibu kyabwe kubeera n'akakiiko ka byakulonda nga Mwami Museveni yekka yakalonda. Kakati Mpuuga aleeta ekiteeso ekikakyusa. Bano bennyini be bamuwakanya. Tokireeta nti temumwegattako. Kakati abo bantu ki? Onalebo tusiibule. Era bongo kampeyini yaabwe yasaanyaawo Mpuuga. Abantu baleke kuwuliriza Mpuuga byagamba. Naye Mpuuga agamba ekibadde kitukaaya nnyo okgenda mu kkooti kubeera nga muntu omu yekka yalonda leefu. Naye ono agamba nti ate mufaayo leefu asigale nga bw'ali nti tugende mu kalulu nga twekyanze. Nga twekyanze oba kitegeeza oba abantu nga banuusizza amafuta oba nga banywedde enjaga oba nga ki mbuffe tugende nga twekyanze. Osiruwazaani ono agambye eyatufuuwa penalty enfu yali leefu. Ndeese etteeka ery'omukuwakanya mupiira nti tuggyewo leefu ono ate ono agamba nti yabbibwa nti leefu tumulekewo tolireeta. Alina amagezi ate kale. Onalebo nga tonnagenda Arsenal omupiira tugujjayo. Eby'omupiira Arsenal njagala nnyo naye tetuyinaamu migabo.
wamawuliriza nze mwa Arsenal njagala naye siinaamu mugabo kakati ne bwemba ngamba nnyo nti njagala nnyo obeegoba bategoba enkya kinaalemesa ani okulya mu Uganda kale njagala Arsenal tiimu njagala ne bwe bategobye enkya ne Syria oba enkya ne sikola njagala nandiyagadde egobe naye Mungu yasinga okumanya kubanga waliwo pastor oba ali West Africa ye ya predictinga Barcelona kye bamukola kuno bamugyeyo n'endiga zinaatera okufuluma naye bino ebintu by'omupiira kubanga tiimu zombi baba basaba buli omu aba asaba Katonda aba PSG basaba n'aba Arsenal basaba naye nze sina nnyo ssuubi ddene bwe tunaaba tuyiseewo fa alhamdulillah naye ssuubi nnyina ttono saagala kuyingira mupiira agwo nasuubi ligamba nti tugenda kuba PSG goolo 3 ewaayo naye bwe tunaaba tugikubye no problem bwe naaba etukubye yatuwangulira dde ewaffe tetulina kingi kye tunoonya so all the odds are against Arsenal teziri pro Arsenal kuba bw'oba oyagala ekyomupiira Arsenal yazannye ku weekend PSG yawummuza abawagizi baayo abasambi baayo ekyokubiri PSG eri fresh ate etulinako psychological advantage nti yatukubye weewaawo tetwayinamu pate naye ndaba saagala nnyo kusaayo mwoyo bwe tuwangula nja kusaayo tuli ku 0 bo bali ku 1 bwe batukuba sijja kulwala nnyo onale bongeze mu bus bwera bagenda mu office yo taata janto tusiirule muganda wange mu kigambo kimu just mbadde njala kubajjukiza nti kala ya purple is represented by omwezi yegundi y'abasiraamu simbo y'abasiraamu era bw'otunuulira kalifeeti y'abasiraamu ab'omu UAE bakussa nnyo kala eyo n'olw'ensonga abantu bonna baleme bwobwanga ogenda mu bintu by'obuyinza si kirungi kukozesa bigambo bibi jento bagenda kukuba jento muganda wange waliyogedde ebyo anti oliriza bw'obanga ogenda mu bintu by'obufuzi olina okubanga namba emu tokozesa lulimi lubi tofitina towalana olina okubanga oli pure olina okubanga ebintu by'ensi obitunuulira nga bwe birina okuba ensonga lwaki abantu bonna ensi ezaakulaakulana abantu abazifuga bali mu myaka 6 plus paapa talina kubeera wantu wa myaka 6 bagambye nti red is represented by Saturn the planet yes salamu alaikum alaikum assalamu wa barakatuh banange ebigambo tebibadde byaffe bibadde bya scientist red is represented by Saturn. Purple yesinga okubeera ku high top apex ye abantu abali bwe bayita high voltage thinkers yensonga lwaki Buganda ekozesa purple yensonga lwaki atuga ne banayo musajja ono red